wa 5 billion shillings bo bagatwala nti kyebakola okubba omunaku muyisa mutya sente ze mutayina ne baga nti katuyiseze Karamoja 59 billion ze tugenda ogabana kuba teriyo mukalamoja wa buli jajja kuvaayo akubekerere ekola ensonga kakati ne bakwata billion 5 ne baziza mu mabaati ate amabaati ne bageetundira oba bo babadde balina okuzimba ekiyumba ky'embizi ekisobola okuba n'embizi 1000 n'aba nga yatuta amabaati gomanya amabaati akasanvu amabaati agasanvu gakola essomero ddamba gaba manji oyo minisita yeetaaga kukwata amabaati 5 gakola essomero eddwaliro ddamba Anita Amongo must be in prison amabaati 1,500 Amongo ge yatutte gazimba eddwaliro ne liggwa ate yatwala 13,000 nkugambye nvudde kasanvu nkugambye ow'ebitaano nene tubanga ababbya amabaati abakyusiza amabaati gye galina okuba babe nga batutte amabaati nga tebamanyi gye galaga naye bonna bagatwala gasoma Kalamoja Matiya n'ogatwala e Bunyoro nga galiko Kalamoja bwe totegeera oli musiru kyenkana ki wagata nga gagenda Kalamoja ne bagagula ne bagalambako Kalamoja onfuna bulungi sinti tebagalambyeko Kalamoja kati gwe Sipiika ow'Ebukeddeya ekigambo Bukeddeya kifaanana Kalamoja nyabo gwatugamba nti buli omu atwala omusalaba gwe you are equally culpable you take the liability bataddewo akakiiko kanonyereza ku bino byabuyaye mafia ate mafia kwono na sente za miwa musolo balya billion 5 bakosa billion 1 okunoonyereza bino byalina genda mu kakiiko kakosase lwaki si gye byagenze naye olwokuba tebaagalawo accountability olwokuba bo batuula ate bo bafuuka bakatonda nti they apologize and move on bagobazaako nti yavuma Anita Amongo lwaki tetulabako leero be bagoba bwe bayo parliament eri serious babagoba olwaki okubba amabaati I'm talking about 59 billion Uganda shillings nagamba nti bakola embuzi nga zirina kasikonda kyokka buli mbuzi ya mitwalo 8 ani awaaba nti babaati ge bagabbye Bakalamoja be bakuba enduulu kweno sitavu be bali ku nduulu yayi yayi yavudde Kalamoja mabaati naye ensinga babba amabaati gwe muna Uganda bwe baba basobola okubba ebbaatiri emitwalo 2 kiki batabbe bw'abanga level ya Sipiika atwala ne battery 2 agabera enjirova bwe bakugambye kakatundi kabadde n'agamba nti naye abadde alina okufuna amabaati asobola okwongerezaako enjirova ya habiwe Mago tewakalabye kakatundi yadde alina okugulira Mago nabagamba sente z'emyoga nti kuba oli bw'aba ayagalira okugulira omwami we Range Rover ateekawo butesi budget ya kimpatiira nti tugenda gaba amabaati billion 5 ng'ajjako million 5 nga Anita bwe yakola nga bagula Range Rover ku sente z'omuwa omusolo gundi yete yafuna ku mabaati g'abantu b'e Kalamoja gundi yete yafuna nze bano tebaswala nze bano nabalabako nga babba bulangiti za kinyeenya mutwe United Nations yawa abantu b'omu mambuka bulangiti ababanyenye emitwe ne bazisulamu ennaku 3 abantu b'official ne bagenda bazibajjeko bazigabira abantu bewaabwe nga talina na kulowooza ti bulangiti ya kinyeenya mutwe bw'ogyebakamu naye guyinza okukwata kati ninyo Waiswa ngenda nembeera awo neneebuuza Singapore FM no batiyajja oba twanibaddeko ki tuninga 17.9 akalimi ka radio wekagwerayo yongeza bajiyita Pearl of Africa Radio nga tuwunzika kakati tetulina subi mu parliament as of now ninalabye gundi kuba nagamba parliament efugwa mafia jote walabye nga Speaker alagabye bugaga bwe Speaker ki Anita Amongo sabida byante desimulaba kwa manyi mafia oguberira twali wali ku parliament naita kaliso wa government nagamba naye kino na kino bye nina era nagamba n'abalala mulabire kunze mulage Maria yabifuna ddi njagala jatwe ate yakatandika okukola njagala tuwe obukozi bwe obumuwa amaka ga $1 million 3 ekololo we fe tuli ba mu kibuga naawe tumanyi ebiriwo yava eri kisaasi waba yagibalaze ye kisaasi we know what is here in the country era kyovula batulwa n'okulinunula kuba obubbi n'amabaati 50 yagataddemu nti gage nti n'embuzi eza $2.9 yazitaddemu
nekye yakoze tekyabadde kibikulaga ebibugagga amabaati ebitaano twogere ku bimanyiddwa anti kati ago gayinza okuba gabadde ebyo byonna kuwunza bannansi nti tebalaba. Sipiika afere munnange ddala nno ddala mafiya nno ddala era yampulira era akimanyi era buli wenjogera nti mafiya ng'aseka ng'agamba omwana yammanya atya ono. She's a mafia. She's a total mafia. nina kyenjagala okubuuza Waiswa. Fine, oyinza okuba bingi bimanyi ku Sipiika naye kirungi kyabakoze nakyo mba njagala kirabe. Nkubuuziza amabaati ebitaano mwegali mu byayogedde kubanga ye yagatwala. Era singa ndoza tegabaddeko kabuuza omanyi nti mu mateeka bw'ofuna ekirabo ku levo ya Sipiika alina okukyanjula. Yayanjula ebirabo by'amabaati ago ku levo ya Sipiika byali birabo. Bw'ofuna ekirabo to that level oba olina okukyanjula. Yakyanjula amabaati yaganjula. Nemwe temwewuunya ne mba n'ensi nga vice batula nga president akubiriza olukiiko ensi president nakubiriza olukiiko ne bagamba nti bannanga abantu b'Ekalamoja bafa obwavu bafa omusana bafa obutaba nawe babeera tubayambye tutya nti ku ssente z'omusolo ezisoloozebwa mu nsi eno tubaweeko obuwumbi 5 tubagulira abankuseera abo amabaati tubagulire n'embuzi obulamu bwabwe bukyuke tusobole okubajjako emmundu ng'agikubiriza ye president nga mu lukiiko olwo mulimu vice president nga mu lukiiko olwo mulimu prime minister gwadde obuvunaanyizibwa bw'okumalawo ensonga eyo mulimu attorney general mulimu minisita w'ebyensimbi agenda okulirizinga ssente ezo ne baziyisa nga parliamentary budget olw'obwetaavu bannayuganda bwe twetaaga nenzija wano ne mbagamba naye bantu mmwe tewali kibadde kyetaagisa kuyisa ssente ezo mu supplementary budget bwe tuba tuplaningira Kalamoja let's have a comprehensive blueprint tuteeketeeke nga bannansi tugambe nti okay we have had a fundamental problem in Kalamoja, what do we need to do, how do we open up Kalamoja to the rest of the world kubanga ani yakulozinga Kalamoja mmwe. Jono Museveni ng'ayogera omwaka oguwedde yagamba nti one of Uganda ebimu ku byesinga kati okujjamu ssente nnyingi golodi mu Uganda wamanyiddwa golodi waali. Naye abantu abo bonna nga bamaze okutuula nga baminisita mwenna mutudde ne mujja n'ekirowoozo kya supplementary budget okulaga nti waliwo obubbi obuli mu ggwanga buno obutegeke ne boogeraganya ne parliament eyisa parliament neeyisa kati ne bagyebaza olw'okuyisa Anita ne bamuwa amabaati 5 olw'okuyisa supplementary budget okubba bannayuganda obuwumbi 59 nga tuwunzika ani alina okuvunaanibwa ku kino ekyamabaati ani alina buli yatwala ebbaati ery'Ekalamoja nga liwandikeko Kalamoja alina kubaluzira beetoleranga bwetolezo oba waliwo yabawa gwe nyinza okujja nekuwa nyinza ofuluma wano nenziruka wansi nga Waiswa omuzindalo guno genda nagwo era nga Kayongo abadde kibanayita nga yagudde eddalu muzindalo guliko Paal FM pesa ngende nagwoza atali wa Paalu kiki Anita wabuuzaako amabaati agaliko Kalamoja ekigatwala ebukeddeya oba wekanga mekange gajjanga balafu ne gatukira mu firigiyo. Kasaija yagamba yagekangira mu lujja atiyanga yatumya 1200 yatumye emmotoka nevuga negatwaleko ewuwe. Lwaki gundi bamutadde ku nninga ani Maria Goretti Gitutu bebamu ye Gitutu teyamanya nti kakundi kabanya omanya ate abanyazi bonna abalimu buli ajja n'alabanga bali ku munyago nga naye anyaga ne Gitutu yatwalako mabaati ne Kasamba era ye baga ati agamba naye nze kubye mubbye nze ndi wa mabaati kubye mubbye nze ndi waki ali agamba Gitutu wa mabaati nti bano balina n'ebirala byebatwalidda nti bye mubbye bannange nze mundeke nange mbadde bubi ffe tuli nange ndi wa mabaati just amabaati kasanvu kuba IGG yagamba nti tutunuulire embe n'obasanga nga bakuba ebifuba mbu bakozi nnyo ng'ate bayaaye oli minisita ogenda kulunda mbizzi walinda amabaati ga Kalamoja olyoka ozimba ekiyumba nti kati kyatuuka okuggwa nga ge galiwo gundi yafunako saba minisita
iyo yalina oba 13 naye ati oyo muvubi oyo taswala. Waiswa tuvione bakugamba nti muvubi aswala sibula tuvione taswala. Then ekirala Waiswa tulinayo semina y'abakyala twagitegese nga Pal FM eriyo nga 18 wendi kunga abakyala bajja musemi abakyala kwolwo ngenda kusomesa ku nsonga ezo nange gye ndi nnyo toseka Kayongo ndi musajja mufumbo Kayongo bakunge ng'okozesa olulimi lulyo lwa kunga kunga abakyala kunga wa musemina kunga mujje tuli luddawa tuli ku Old Kampala mujje ku Old Kampala mujje mwe namba yita tubeere mu lukiiko lw'abakyala nange ngenda kulubeeramu nja kuba ne message ey'okubawa mujje ffenna tubeerewo okujjako ye president Kyagulanyi Robert Sentamungobi wadde mumwagala nnyo tajja kujja. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tesokuba akasemberayo ddala omanyi muwagizi wa Liverpool njagala okutuusa okusaasira kwange wakati mubowe mukwewombeeka ennyo eri baganda bange bonna aba Manchester United tiyo si nkola ya Liverpool bulijjo naye naffe twatendewaliddwa oluvannyuma lw'okulwawo okugoba tukwata ku gwe tusobola ne tumukola bwe tutyo naye nga si nkola yaffe tusaba okwetondera abo bonna be twayisa obubi naye nga ne wiiki teba nnyini nnyo naku 7 tunatuukira ku lwa 6 bijja kuba biwedde. Mukama Katonda abakuumire. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.